أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وآله وصحبه mukwano gwaffe omulungi atulaba ku Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga bulijjo tutandika programu zaffe nga twesabira Allahumma aftah lana futuha al-arifina bihikmatika, anti Allah tugulirewo programu eno gye tukola naye n'ebirala mu bulamu bwaffe, olugulirawo olwogulira abamanyi okuteesaakwo. wanshuru alayna rahmatak, era Allah tukusaba obuganye muffe okusaasirako. Abalungi mikwano gyaffe, buli lwobeera nange omuwalimu Mutyaba Abdulatif Tayyib mu programu yaffe essuubi, era nga ekigambo essuubi bwe kiwulikika, essuubi tuba twogera ebigambo ebituzza ku mulamwa, ebituzza ku kkubo. Singa tuwulira nga abaseerera, ekituleetera okuseerera kyeki? Kuva ku mulamwa, si kyalina ssuubi mu muntu oyo, kino ekifo si kyalinamu ssuubi, guno mulimu nedda, buno obufumbo essuubi liweddemu. Essuubi bulijjo eritugwamu, tukola ebintu bingi, naye mu bye tukola ate olulala biba byongera kutubbika. Ova mu kino ky'owulira nga ekikumenya ennyo, naye gy'ogenda ate ng'ogenda kuba bubi nnyo. Odduka Katonda gw'obadde osaalira, odduka Katonda gw'obadde osiibira, odduka Katonda gw'obadde okolera ebirungi, osaddaaka. Naye nze bukyansaddaaka, batugamba bwe tusaddaaka obulwadde buwona, obw'omwana wange nga buganye okuwona, obwange nga buganye okuwona. Batugamba bwe tusituka ekiro, nze nga nsituse kiro, kirabika waliwo ekizibu ekirala, ng'osalawo omwetegule kubanga tategeerekeka. Oba oyitayita ku kkubo ng'osanga omusajja alina eguzindaalo gunene, ayimba musanyufu, nga lowooza yalina, kubanga yagambye essuubi lirimu ebyo gye babayita okulaga. Ng'omwikwatako mugamba mpa akasimu, ng'akuwa akasimu. Ffe tusaba bwe tuti services zibeera bwe zitu, tubeerayo ne night prayer n'ebirala, ng'ogenda mu night prayer. Naye abagenzeeyo bonna bavuddeyo bakaaba maziga. Bw'olowooza gy'ogenda ng'onoonya nsimbi, tolina nsimbi, naye ne bakugamba n'akatono koze nako kasige, kewandibadde otandikirako nako kateekeyo, ate bw'otakateekayo ofudde. Kale ovudde mu fulampeni ate ogudde ku manda, akalungi ke kaliwa? Kyetuva tugamba nti toggwamu ssuubi. N'olwekyo omulamwa gwaffe leero mutoggwamu ssuubi. Essuubi tugamba nti gw'osalawo, gwe osalawo. Obulamu buno Katonda bwe yatutondera, yatutonda ng'atutonze ku bweyagaliramu. Allah takutondangako kubeera nti
ayagala buli kiseera obeerawo ng'omutima gwo gwennyikidde, obeerawo nga buli kiseera oli mu kwennyamira, obeerawo buli kiseera ng'oli mu kuwankawanka. Yakutonda obeere ng'oli musanyufu, happy. Naye okusalawo okubeera ng'oli musanyufu oba okubeera nga wennyamidde. Tulina abantu be tusanga nga buli mwaka ku mwaka yabeera munyiivu, alinga malayika al-maut. Talina kimusanyuse mu bulamu, buli ki abantu bibakola abalaba bibi, buli kimuyita mu maaso alaba kibi, buli kino kyonna kibi, ye yanyiiga. Ate abalala ne bakola ensobi, okunyiiga kwabwe ne bakwambaza ekifaananyi ky'eddiini. Gwe bw'olaba omusajja ayambadde ekanzu, alina ekirevu kinene nnyo n'empale agitemye ekoma waggulu, ofuna ekifaananyi ky'omusajja munnaddiini. Kakati oyo bw'atyo ate akulaga nti ye mu busiraamu Mungu teyatondayo muntu kubeera nga musanyufu, ekiseera teyabeera mukambwe. Awaka mukambwe, bw'alinnya takisi mukambwe, bw'abeera ku mulimu mukambwe, bw'abeera mu muzikiti mukambwe. Tewaliwo budde bwa kusanyuka. Allah tatutondangako kubeera bwe tutyo. Allah tugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an, tugamba nti gw'osalawo okusiima buli mbeera yonna ogisanyukiremu, gw'osalawo oba okubeera omwennyamivu okutuusa nga oyo omusajja avuddewaawo, nze siribeera na ssanyu, kusalawo okwo. Nina omuntu omu ntera okumwogerako, gw'osalawo kye tugamba. Yali mukyala weeri waffe mu kyalo, bino tebaabinyumiza, nakyerabirako n'amaaso gange. Mukyala yali mulirwana waffe eri ewaffe Bukunja, naye yali akolera muno mu kibuga. Ati nga mu ffeeri tulabanga alina ku kasimbi, n'olwekyo nze siraba lwaki emyaka gy'alina takolanga hijja. Lumu ne nsooba mpola mpola ne ŋŋenda mutuukirira mukolemu omulimu, ne njogera naye mu bulungi. Abantu bonna bakuyita hajjati, naye okutuusa kaakano nga togendanga Makka ng'erinnya bali kutumya emyaka gyonna, Mungu oli mugamba ki? Kiki ekiganye? Nga mwana wange tewali kiganye, naye waliwo kano akasajja okutuusa nga nkajje mu bulamu. Ebyo abigamba nze. Waliwo kano akasajja okutuusa nga nkajje mu bulamu, bwe ndikimala olwo nja kugenda e Makka nkole tawuba. Akasajja keekaanira kakukola ki? Ako kadiriisa gwayita kadiriisa ekitaawe gwafubutuka mu ntumbwe ze, bawalaŋŋana lwa kibanja. Njagala kumala kukolayo kasiriki kamwe, era yakayita kasiriki. Ekigambo ekyo myaka giyise mingi ddala, naye mu bwongo bwange tekivangamu. Njagala kumala kukolayo kasiriki kamu kokka, mala okumuziika, bwe mumalirako ettaka nga ndyoka ŋŋenda e Makka. Naye ng'olubereberye yali akoze bingi, kati nga bamugambye nti kino kye kisembayo, ono omusawo tasubwa. Ne bamutwala mu mabiro awo, oba yeetwala oba bamutwala. Wayita wiiki emu nga bamubika. Era amawulire gagamba yafiiridde mu ssabo. Kati nze wakati wange naye nali nkimanyi, era twagenda bamugye mu ssabo mu mabira, oba mu mabira oba waliwo awaawo ku luguudo olwo, naye nerabidde naye nga mu mabira abwe watyo.
wewali essabo gye bamusanga ng'afudde. Kolayo kasiriki kamu kokka ndyoke ŋŋende emakka nkole tawuba. Kati yeemazeeko emirembe talibeera musanyufu okutuusa nga kitaawe ayingidde ettaka. Okusalawo kuli ku ggwe, n'olwekyo ggwe osalawo okubeera omusanyufu oba okubeera olubeerera nga wennyamidde. Sajja yantwalako ekibanja, buli lwoyita ku kibanja n'olowooza nti ekibanja bwe kitabeerawo naawe tobeerawo. Sajja yatwala mukazi wange n'olowooza nti baakutondera oyo. Siriddamu abakazi bonna nabakyawa. Ono yakola kino nga buli kiseera y'emboozi yo, buli kiseera bye birowoozo byo, kuwulira ekyeggulo, kwosula, kweweebakira, kwozuukukira. Oli mukambwe, muba noobeera mukambwe. Gw'osalawo. Oyinza okusalawo ekyo n'okiteeka ebbali. Kyabadde kyawedde, kimalako bano bintu bijja ne bigenda. That's it. I have to be happy. Oba kiki oba kiki. Oyaze agenze khalas ng'otandika obulamu obulala. Kibanja bakitutte biwedde ng'otandika obulamu obulala. Omwana afudde biwedde ng'otandika obulamu obulala. N'ebirala byonna ng'otandika obulamu obulala. Eri toddayo kutunulayo. Tewemalaako mirembe. Bwe tunaasoma mu Qur'ani y'ekitiibwa mu suratu Nahli. Suratu Nahli yo yennyini ya 16 mu Qur'ani. Naye aya ey'ensanvu mu yo Allah atugamba nti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tumuwulire Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah ye yabafulumya. Awo nno waliwo ebigambo bingi bwe tuba twagala okutematema aya eno kugivunula. Akhrajakum yabafulumya min butuni ummahatikum ng'abajja mu mbuto za bannyammwe. Tutandika tugamba nti Allah yennyini ggwe. Tunuulira maama wo akusitudde mu nda ye emyezi gyonna gy'obaddemu, ng'ate bagenda kumuyamba buyambi gwe okuvaamu. Agaye nze mbajjamu. Kitegeeza nti bw'aba tasazeewo oveemu tovaamu. Eriyo embuto ze tuwulira nti lwamaze eza bulijjo tezimala myezi 9, eriyo n'olw'emyaka 2 teruvangamu. Bamusibirako olubuto ne tuddamu ekyo. Naye abajjamu tannagamba aveemu. Emyaka 2 nga waliwo ne Caesarean ennaku zino, myaka 2 lubuto lulemeddemu, alugjamu tannalagira luveemu. Ate ne bwe bakola Caesarean omwana bamuggyemu, era wakati awo ani aga nti mukole bwe muti asobole okuvaamu? Era Allah. Waliwo mwannyinaze ebisa byamuluma kumala wiiki nnamba, abasawo ajja kuzaala, mumuleka ajja kuzaala. Nedda bumulongoose mumugyemu omwana, abasawo ga nedda tetujja mulongoosa, ajja kuzaala. Wiiki nnamba ebisanga bimuluma. Ku ssaawa esembayo ne basalawo bagende bamugyemu omwana, nga nabo pressure bayitiriddeko nti awo omwana ajja kukoowa, kati tugende tumuggyemu. Ne bamuteeka ku katanda ne beetegeka byonna bye bakulumba. Abasawo bataddeko gloves, beesabisa ogenda okugira bamulongoose bamuggyemu omwana. Omusawo aba ateekako akamba akasooka bw'ati beppa kana ne kafubutukayo ne kagwa wali. Nga nennyina tamanyi, nga n'abasawo tebamanyi. Puli akana kajja musawo bagamba gwe olimba bulijjo bwotyo.
ne kagwa wali nga tebalina magezi ge bataddemu. Akhrajakum min butuni ummahatikum, ekyo kimu. La ta'lamuna shay'an, nga temulina kye mumanyi. Omwana ava munda mwa nnyina, kati gwe tunyumize gwe wavaayo kimanyi, wavaayo manyi ki munda mwa maama wo? N'okuyonka obuyonsi nga tomanyi, era bwe bakuteeka ku bbeere obeera nga kana akabuzi oba akate. Mungu yakiteeka mu bwongo, si kumanya wabula program tubakuteeka wano okola bwoti, si bumanyi. La ta'lamuna shay'an, naye waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Kakati bwamala okukufulumyayo nga tolina kyomanyi, nakwambaza ekyambalo ky'okuwulira, notandika okuwulira. Kitegeeza ki? Byowulira byoyiga. Bw'ozaalibwa mu China ne baba nga boogera Luchina, ne bw'oba Muganda otya, ne bw'oba nga gwe mwana wa Nnaabagereka ne Cuucu, ng'Obuganda bukuli mu musaayi, ne bwe bakusala omusaayi guyiika Buganda, naye olw'okubanga wazaalibwa gye boogera Luchina lw'ojja okuyiga. Ekifaananyi ky'okuwulira Katonda yakikwambaza. Oyiga by'owulidde, by'otawulidde tobiyiga. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara, n'ebikwatwako byetukwatako. Era Katonda yatwambaza ekifaananyi ky'okulaba nega okay, kino kyekino na kino kyekino na kino kyekiri. Oyinza okukikwatako bw'obanga tokirabangako. Bagamba oli yakwata ku mbobo y'enjovu n'agamba nti ako kabuzi. Bwe yagenda okukwata ate ku yente ayagamba nti eyo njovu, kubanga amaaso ge tegalaba. Nakwambaza ekifaananyi ky'okulaba wal af'ida, n'omutima ogufumintiriza. Ng'omaze okubiyiga byonna, kakati nsalawo ntya, kubanga mu bye tuwulira boogera, oli bwakuvuma omanya nti kimpisizza bubi. Lwaki ovuma munno? Omutima gwe tegukubuulira nti bwe bakuvumya osanyuse? Ekikuvumya munno nga tosanyuka kiki? Omutima gukubuulira wal af'ida, okufumintiriza. Gwe bwe bakuwemula kikuluma. Lwaki owemula munno? Omutima gukubuulira nti okuwemula kubi. Bwe bakulingiza kikuluma. Kati lwaki ovuma munno? Lwaki olingiza banno? Lwaki ogeya banno? Lwaki obakola obubi nga kikuluma? Lwaki tosalawo? Kwaka tugamba nti tusalawo, gw'osalawo. Lwaki tosalawo kubeera ng'oteeka essanyu mu mitima gy'abanno, n'otakola bibasanyusa, n'otakola bibaluma, n'otakola bibanyiiza? Kubanga nawe babikola bikuluma, bikunyiiza. Nolwekyo lwaki tosalawo kubeera happy mu byonna ebigenda mu maaso mu bulamu bwo? Nga bw'atugambye mu kifaananyi kino kye tulaba kakati, nti omutima ogufumintiriza Katonda agukuwa buwi n'ofumintiriza. Si kikyo tokyewa. Lwaki togweyambisa ekirabo kya Allah? Kubanga la'allakum tashkuruna, ebyo mbibawadde nga njagala musiime. Okusiima kitegeeza kukozesa bulungi kye bakuwadde. Tuddeyo ekifaananyi ky'ono omwana omuto gwe tutandikiddeko, kubanga tetujja kutegeeza nti tetuteekwa kuba na bituluma, biteekwa okubeerawo. Naye omwana omuto ono Katonda gwagambye nti akhrajakum min butuni ummahatikum, gy'atandikira obulamu bwe, talina ddakiika ebeeraawo nti alina grudge ku mutima, nti alina omugugu gwe yeetisse. Bw'abeera n'embeera emuluma,
wegwerawo watandikira obulamu obulala. Enjala bw'ebeera emuluma n'afuna ebbeere n'ayonka watandikira okuseka. Ono yabadde akaaba aseka essaawa zino. Bw'aba ng'abadde amiisinga maama we oba taata we, omwana akaabye kya nti taata we taliiwo. Omanyi omwana ayagala nnyo taata we, kyekimukaabya. Taata oludda, taata wuyo, watandikira okusanyuka nga biri byonna byerabidde. Tetuyinza kugezaako kukola ekyo ne tuteetikka kikwa kya kubeera mu mitima gyennyamivu, kubanga gw'osalawo. Bw'osalawo ga nti makyazi kino kinnumye naye obudde bwakyo buweddeko, let me choose to be happy. Era obeere happy. Bw'onaabeera happy tojja kufuna ddakiika n'emu mu bulamu bwo oba nsonga yonna mu bulamu bwe kumalamu ssuubi. Nabadde nsuubira naye byagaanye kati kambite kangezeeko birala. Ekikumazeemu essuubi kukkiriza kwemalako ssanyu. Tokkiriza kwemalako ssanyu, sigaza essanyu lyo. Beera ng'omwana omuto, kozesa omutima gwo okusalawo. Omutima ogulina era gw'osalawo Katonda yakikuwa kirabo kya bwereere. Weebale nnyo, weebalire ddala mukwano gwaffe omulungi okubeera naffe ku Salaam TV programu essuubi n'omwalimu Mutyaba Abdulatif Taib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.